omukulu ono King Saha yali alina okuba ate nga ategeka ekivulu kye ku Valentine abajjukira Valentine nesobola okuba ate nga yayitawo ndowooza endwadde mwaziwula ekyali kimusazeeko ekirwadde ekyo ne bagamba nti yali alina fatigue yali akooyekooye ebivulu ebyali mu festive season byali bimuyisizza bubi n'alema okuba ate nga awummula omukulu ono yaddusibwa e Nakasero ku ddwaliro era ne bategeeza nti omukulu ono bamutegeeza awummula emyezi 3 era mu myezi egyo 3 yali ateekateeka kukola concert ye bategeeza nti omukulu gwe bayita Kavuma yali waketi yali alina okuba ate nga amuteekera concert ye wabula tetwamanya nti bulwadde ekyo bwali bumuluma omukulu ono avuddeyo n'ategeeza abantu n'abategeeza nti mikwano gy'oyinza okuba olina bakwano bo naye g'obeesiga kyenkana ki omukulu ono aleeta mikwano gye ku maka ge n'abasalira embuzi n'abasalira ente ne balyamu ekyemisana ne teyamanya nti emikwano gy'aleeta oba oli awo omukulu ono teyamanya wa butwa gye yabunywera ne naye agamba nti kyekirwadde kibadde kimubala embiriizi nga mumulaba ng'agendako mu Amerika era akyejjanjaba kubanga obutwa bukyaganye omukulu ono gwe bayita King Saha naye ng'ategeeza nti budde bonna agenda kuba ate ng'aleeta concert wulira ng'ategeeza gwe mikwano gy'oleeta ewuwo kiri kitya omukulu King Saha obutwa yabunywerawa yafunamu obuzibu ndowooza n'abatakolagana nabo ne baagala omutuga obutwa n'entoba nabo sagala kunyumya nnyo ku bulamu bwange kuba nze mbwerwanirako nze mbutoba naye namitinga challenge nene nnyo nenzuukuka ntobye nnyo era ntoba naye sagala genda mu eyo ebyo mbinyumiza mikwano gyange nnyo ab'okulusegere ne mbagamba tutuuse wano abasawo batuuse wano era byemu ku byembaddeko mu Amerika kitegedde ye mukulu oyo King Saha abasinga mwagamba nti enjaga yamumalako akakoola n'agamba banywanyi tekaali kakoola naye ng'abantu abali bakyaliive ddala atabumanyi yabukwatanga bwayagadde n'abantu si bangu atabamanyi yabayisanga bwayagadde otherwise fe tuli balungi eri buli muntu nti natuka time n'omusawo yanzijanjaba yanziza bbali okuŋŋamba kati sina nsonga enziza mu lwatu kitegedde omusawo yamuyita buyisi n'amutegeeza lwaki bakuwalana obutwa bwakuwa bwaki bwe yatandikira obujjanjabe yawonne we mwayogerera nti King Saha tanaaba bwe bulwadde bingi babyogera nti akakoola byonna abajjukira omukulu ono yali agala okuba ate nga yeesimbawo okutwala abayimbi mu ggwanga Uganda n'atamanya nti kyeyali ayolekedde tekyali kyangu King Saha agamba nti budde bonna alina ekivulu ekijja era enteekateeka eri mu maanyi ali mu kwogerezeganya ne bakama bange okulimanija Sam Mukasa ne banne tulabe nga tukola date abantu babemu ku music awalo music mungi nnyo we tutaba premieringidde tugenda kufuna ofunye date kitegedde kubulako date ayogeddeko ku nsonga za federation n'ensonga za association okubeera president wa UMA biki byali alina mu nteekateeka n'obutwa obwamutuusa ku nsonga zino nze nsubira tukuletinga eddoboozi eyo nga livudde mu associations nga bwe nkugambye lisobola nalyo consideringibwa nituwulirizibwanga wonna tuba twetaaga okukola ki tulina tuuka time nga federation kyebeegambye abava aluwa abava erira abava ggulo kibona kyebabagambye abayimbi so nze ndowooza tuddeyo ku association tyoke federation kino kyonna gye tweraliikira nti bayinza okutusetinga abana promota biki nabo bantu tuse tuka kunzikiriziganya ate abasinga obungi tukola nabo kitegedde ye mukulu oyo agamba nti mu music abayimbi abasinga tebafuna ulira bino kubanza advice nanisoko kwa abayimbi bannange nti bane buli omayitero yawe ebintu byetugenda okwenganga byetagamu okwandastand ate nga kwaluteeka otuyinza n'okuyamba otereza endagaano z'abannaffe zebasayininga enkadde netunoonyamu kawaayiro kyakatuyamba okulaba bannaffe nga basobola okweddizaako akiri half of their product okubanga kagezi kati nga bakafeero music bamutunda eyamugula tamufunamu ne gwe bamugulako tamufunamu so nga ate tumujja nitumukubako enfuufu tugamba nti agundire gundi music nemumuddamu ojagenda okwekanga bamufunamu abaliwo abafamire zaabo ate naawe eyamugula nga nawe olinawo otuuka ku nzikiriziganya n'ofuna percentage yo nekiddayo nekukiri nti tulina okuddayo ffe nga abayimbi ne tuclaiminga 52% of our product okimanyi nti abayimbi bafuna 2% abayimbi bafuna 2% of okitegedde ye mukulu oyo gwe bayita King Saha agamba nti amakampuni g'amasimu kye gabakoze era teri telecom company yali ezze direct nesaba omuyimbi yenna bajjo batukire kinoomu
ne mugamba music wetu saba tumukozese bakozesa ba middleman ababeera round awo abakusanga mu buzunulira mu mbeera mu inagamba kwata zina milioni nyasa ine ngawa tuyise mu mbeera yebbanga ddene kyogamba gwe gombo mimbi nga Saha oyine nyimba nga gundeze naye ngokuba bloka ze nyumba yo kati malo kuba bloka nzime nyumba ndabe nga akulakulanye nnyo kubamba ddene ekubira mabloka nze nsuubira balina kuyamba bizinesi ya feri bizinesi eyo ne bagijjako ki natti egiriko eyabagicokola obucokozi King Saha ayogedde nti ku mukulu gwe bayita Bobi Wine mu ndongo eno okutandika Federation Cooperative byonna ono ye senior player gwe tulina okwekwata era tumuyigireko wulira kati Bobi Wine senior player gotasobola ku pulling out at the time era bebamu ku bantu tulina okubuuza nti wayo olina opinion ki ku kye twandyagadde create tosobola create nga twebuziza ku ba pioneer ba Silver Kyagulanyi nga twebuziza ku ba Mzee Jaja Doksi nga twebuziza ku ba Chaliba nga ba Frigo ne Bolando gye bali obakubirako nobaga bwayi tuzimba ki batanga abaana baabwe baagala kuyimba so nze nsubira nti fenna